obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssowaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya M7 balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo ku bwa pulezidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era M7 bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika. Kati kyovudde olaba bayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna bamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kkooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe. Kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi. Otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda. Yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi. Wafuuka ddyo omulungi ssebo. Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali ba minisita b'Obote ono abadde abasente b'omusolo n'ono n'abasiba abantu ne bakyamuukirira. Naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi. Kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kkooti. IGG yalina okuba ng'atambuza ensonga zino. Naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi. Sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba ng'erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako. Baali tebakimanyi. Of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Kaakati kumukuba ku nsolobotto naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna oba ani ne bino ebyokugamba nti bano mbasonyiye. Kati M7 yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola bw'onoobalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi. N'abayi n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake. Kati kikulaga nti si nguzi yokka musango gwa Anita Among si nguzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuzze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu. Waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka e Kololo ng'alina bodyguard ayambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president gabi tebimukolebwako. Naye kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga. Era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Speaker ono abadde speaker abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira
abaka ne bayimukoogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu palamenti eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna nebakanyuga eri katusubire abalala nabo banaayiga no abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira kakati twayogeranga ku contract speaker yagenda n'awa contract radio ye bagiyita mama Bukedya FM ye side za Bukedya yajiwa contract ya bumbi 3 ne milioni 10 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament nabuuza ningamba bahise mu procurement waliyo radio stations endala nezi TV endala ezavuddeyo neziraga interest ni wabeerawo okupimamu procurement processes nti kationi yasaanidde contract tebyaliwo ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayinize nga bamanager ba radio ye bakozi mu ofiisi ye ono personal assistant ono akola ki ne basayininga kulinga bamanager bannange bibeera bikyamu ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 5.3 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya sente za palamenti okuli otya ebintu bwe bityo wakati gana amaka gago ga bwannannyini si nti maka kyalikoze amakulu singa maka abeera sipiika nti ono bwafuluma ofiisi eyo mulala agiyingira amaka ga palamenti egalabirira esalawo nti kakati tuteekeyo fensi tuteekeyo generator n'ebirala kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 3 ne bazite emu bagiteeka mu maka ga speaker endala mu maka ga deputy speaker amaka gaabwe nti kakati amasannyalaze gatera okuvaako mu maka ga speaker ne maka ga deputy speaker kakati bwe gavaako generator erina okugendako generator ekunukiriza mu bukadde ebina buli generator ng'ezo sente zamuwa omusolo ku maka ago ag'obwannannyini ze nagamba ningamba naye kakati speaker ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki temubyekolera omusaala ne allowances nakina kifenna tufuna n'ababaka lwaki temubyekolera naye kati ku maka gammwe ag'obwannannyini ne mukola ebintu bwe bityo bwe tubyogerako abo bamuwalana naki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu palamenti ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala mu maka ga speaker ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri speaker oba oli awo zaabadde aterekeyo mu basement ye n'ebirala ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu palamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana speaker abadde mubbi nnyo nakiringamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo ze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi nedda kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya M7 singa bonna bali luzira kati ababba amabaati okuli vice president speaker prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka M7 yali ekyankwanzi n'ababaka be naga nti eba n'ababaka abamu
iwaawo baali bakutte musente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bonna basonyiwa kati diri osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa kati kikulaga nti tebali serious mu kulwanyisiza ddala enguzi bannaye musibye mutya olunaku olwaleero musuze mutya birungi si birungi ng'omwana afaananye neiba eno ebitalo byakedde kugwa olunaku olwajjo mwalulabye embeera teyabadde ennungi nga bwe mukiraba ate era nga bikyatambulira ddala birungi si birungi omwana afaanayo neiba oba mukaneiba oba taata oba neiba simanyi bati abaganda baali bagezi oba oli awo yensonga lwaki birungi byerere omwana ofaanana neiba kiba kitegeeza mukolagana bulungi bagamba emirwano gyokya bbiri enkolagana ennungi yeyinza okuleetawo ne kati fe abaganda b'ennaku zino owalana neibawo temwebuuza omwana talina bwafaanana neiba ebiri bagamba mbu mu bayibuli mbu yagala nnyo neibawo anyway kitegeeza enkolagana weeri ddungi nnyo anyway twansana amawulire ga nnaku abadde chairman w'NRM Kayunga ate mpozi Kalangwa yafunye accident olunaku olwajjo wekire kyakeze olunaku olwajjo n'afa. Kalangwa ono abadde alinako bingi nnyo ebimutambulirako obuvuyo bungi nnyo obw'ettaka obubadde mu Kayunga omwo balwanaganye n'omukyala Aida Nantaba nekigambibwako nti yavaako okufa kwa Ffeffe Kaserubogo nga baali balina ettaka lye baali baagala naye nga Ffeffe Kaserubogo yalina sitampu ekoona ku mpapula ezo ekyaleetera Sekubogo okubeera mpozi nga ate obuli awo yatugibwa butugibwa newankubadde bagamba nti yeetuga. Kakati bingi ebibadde bimutambulyako naddala obuvuyo bw'ettaka. Kalangwa abadde alina muwala we nga naye yali yejjeesimawo mu byobufuzi naye abadde atawangulwangako ne Kalangwa yennyini nga byobufuzi abaddemu nga yasalako nga oba oli awo ye pulezidenti w'e Kayunga nga abeeri yonna Kayunga bbaale wa yonna yonna nga yakola ki yabategeerera era nga bw'agamba onaagire nga yabeera but yafunye accident mbu yeekanze owa bodaboda mu kwekanga owa bodaboda emmotoka n'egwa tebazze engulu. Abamu bagamba yabaddemu n'eddereeva abalala agamba ate eddereeva teyabaddemu yabadde yeevuze naye kiri nti ono yafudde. Okufa kwe kukubya abantu enkikwe lwa nsonga nti bano be bantu ababadde bayogeza ennyo amaanyi. Omanyi abantu babeera boogera ensonga ezimu nga they believe bagenda kuwangaala emyaka nga 15 myaka emeka. Lwaki njogera ekintu ekyo nti abantu abasinga bali mu bukulembeze bwaffe bo bamanyi tebagenda kufa they are immortal. Nina omulenzi gwendayo ng'akoze ka video ng'agamba ke kaseera ngende nziike ku balabe bange nange. Omusajja Kalangwa yanjoonyesa mbadde sikyasula na mu nnyumba wange buli kaseera nga drone zinnoonya baagala kunkwata olw'okuba mpagira Bobi Wine ne kaakati ajjango bankwate. Ebibuuzo bino mbibabuuza nnyo buli we tulabayo omukungu wa gavumenti afudde abaana ne bafuula omulambo gwe ekyokuzannyirako. Mbuuza nnyo gwe omulambo gwe bagenda gwogerako ki? Twalaba tuze tulaba abakungu bangi abafaane babamookinga ne bakola batya naye ng'oba oli awo Abanayuganda abasinga mu bireeta ensonga ezo bwe zityo ndi ddala ebikolwa byo bireeta ekisa mu bantu singa oba ofunye obuzibu oba bagenda buukabuuka. Bireeta ekisa mu bantu oba bagenda kubuukabuuka bagambe nti oyo naye agenze kuba omwana amaliriza nga agamba nti ate mukyafa nnyo ne twebuuza yabaloga ng'alina lisiti ayinza oba yagamba naye bantu bano kambagendereko mu bajjajja omanyi bajjajja gye bali nze siwakanya bintu ebyo bajjajja gye bali ngagamba gwe tuwa lisiti y'abantu ojja bbala nti ono mumagaza nti ono kabenje ate ono nti ono kirwadde nti ate ono bw'ati nga lisiti etandika kuba ayinza okuba alina babadde bamukyojjanye ennyo nga bali mabega wa Kalangwa nga Kalangwa gwe mutwe omukulu nga gwe batandikidde kati gwe nno bw'obanga obadde omu ku bayiga omulenzi oyo
we checking mu either duko munonyeko mwetondere list ye erinya alisazeemu muneka katajja munonye neka ono mwana yakulira tabanyiti tutyanye emirambo okusinga abalamu omuntu wabeerera mukambwe nga mulamu wafaata aba mukambwe nnyo kati wamunonyezaawo abadde akunonyesa drone nga takulaba naye kati ali mu mpewo buli wooli akulaba so esaala eyo yasabyefu omwana oyo yeeyitira takimanyi weeyitira omuzimu bannange anyway ebyo bibaayo Kyagulanyi yabagamba nti abantu bebananyiiga ennyo kati gwe nga abadde akola ebikolobero kiriza obagaana that message was not going to you. That boy's message was going to muwala wa Kalangwa ne family ya mwami Kalangwa bebasinga okuwulira that pain nti bo bali eri bali mu kukaaba taata waba afudde oba omuntu abadde wa support afudde ng'omuntu omu ali wali eri ajubireetinga abuukabuuka kuba azina gudiikudde oba okitegeera naye kino kibeere ekyokulabirako nti tuleme kubeera nga tukkiririza nnyo mu mbeera ebeera eriwo. Nze nja kukkiriza nti muwala wange oba mutabani wange singa aweza emyaka 18 mukkiriza abeere nga mpabulako. Famire zino tulaba nnyo abaluganda lwaffe nga bakola ebintu bingi nnyo ebitajja mu society ne tutabagambako. Mutuuze omugambe nti kyokola si kituufu, abantu baveeko tukole ebintu mu straight line. Naye tocha ziyitiridde ne weebuuza abantu bano tebalina barelatives baabwe balaba bintu bino kubagambako babikomye oba kuba mukkirize mugaane omuntu oyo bw'otamugambako unless nga nawe yakutamwa wamwetamwa nga nawe wamukoowa ng'olinze lwalifa ng'oli omu kubajaganya ne bw'obanga kitaawo bannyoko nga abadde akola ebikolobero lwalifa ojja kubeera ng'oli mu maziga okaaba naye ng'okaaba ddabo ng'okaaba okufiirwa omuntu wo n'okujeregerera kwe baba bakutaddeko okumookinga kwe babeera bakutaddeko. So mu mbeera eyo abantu bano tuba advising okubeera nga beeyisa obulungi ennyo eri abantu n'ebintu ebyo kubanga eno ensi tekungulwa. Waliwo omusajja mbadde tunywa nambuuza naye ettaka lyonna Kalangwa lyabadde agurabinga ku bantu b'e Kayunga alirekedde ani? Ekibuuzo nze kye muwadde nti ettaka ligenda kuddayo bannannyiniyo. Tukize tugaane ne family nemwe mukimanyi nti ettaka oli abadde agurabinga ligurabinge. Waliwo lyaguze mullo nobeerawo ne lyagurabinze. Of course you cannot fight kusinga oli afudde. Kitegeeza byonna ebyatwalibwa mu bukyamu birina okuddayo ewa bannannyini byo. Oba bitya oba okitegeera. So tukole nga twerekeramu sente muyina nnyingi naye temusobola nazisanyukiramu. Ne bagenda ne bayaza ennyumba y'omu ne basangayo box ne box za sente naye nga tolina omulabako ng'ali mu kukoonako ku dansi fulongo oba akayimba kavuga wa ne weebuuza kati azisanyukako ki? Sovola njagala omusajja wange wali eri speaker yali former speaker Kiwanuka Edward ku popupo alina ne kakoona ke wawe yeta tamala googera kati ye ku popupo ayina we bamuteera ebyokunywa bye endongo yewagizinira obudde ne bukya naye abantu obalaba ennyumba yo bagisanzeemu nzijukira omukyala yali sise namuju onaye bamusanga ne box za sente naye weebuuze ozisanyukako ddi? Muli mu kugula properties, mugula ttaka, mutawaanya bantu naye ogenda kufa byonna obireke. Ate sente ezimu obugagga obumu bukoma ku mmwe tebu extending ayo ku family zammwe bukoma ku mmwe kati njagala ombuuli ani agenda okuddawo mu aclaimingira ettaka lya Kalangwa kuba family kuba badde bakimanyi nti oli alitwala because alina emmundu kuba family ani alina emmundu omulala tewali. Era bajja bagamba nti buli omu adde ewuwe nga kibanga bwe kiri kubanga abadde asinga okutiisatiisa ennyo avuddewo agenze. So bwe tubanga tukulembera abantu tugezeeko at least okubalansinga
obulamu bweyongera okubeera mpozi nga oliawo butambula bulungi nnyo dhani okubeera nga butambulira mu kubeera nga gwe oli waledi otiisibwatiisibwa okola otya kwegamba ogenda okufa nga ne famire yo girese mu matigga anti bayitawo bawagaza nti oyo anti oyo batuyisa bubi nnyabo taata waabo yali musajja mubi nnyo nga tebalina kyaboogerako batuuke ne ku mikolo okubeera nga tebakyagendayo nga tebakyabayita ku mikolo nga ne babeera abayisi bagamba sijja kujja abantu batyatandika okunsongamu emimwa ebyo tutambulira ddala bulungi nnyo olunaku lwakubiri ate tubakulisayo na gye mubadde mutambulidde olunaku olwaleero embeera eri etya bannaye nze kino nkibabuulira olunaku lwajjo babadde bajjayo ku motoka ezimu ezikyasiza okubeera ez'ebbeeyi mu ggwanga lyattu Uganda Rolls Royce 226 omwaka omusajja akozesa ebintu n'agamba nti singa 220 eri Rolls Royce 225 nti singa 226 ebadde gyeri era nayo sipiika badde alina obusobozi obugigula ebalirirwamu biliyoni 3 mu obukadde 5 nga tekuli musolo owa URA era naye kati ali mu corridors za questioning yayingira etya mwakiri yalinga mutya emmotoka eyo yagira ku 0 mileage kubanga batikka ntikke mu nnyonyi ekyebuuzibwa yayita etya Entebbe neyita ku State House awo wennyini zigeza kamera za State House tezikyalaba Rolls Royce nebayitako ekyo nno nakyo kipya nnyo bannaye naye anyway olunaku olwajjo abantu balina ebintu nze bwe ntunulira ennyumba ze naakalako ez'amongo natidde kyokka n'entinda nawe abaddewo naki n'amaka ag'okusatu naye kye nasinza okumaakinga ennyo be bantu okusimba layini nga batunuulira emmotoka zitwalibwa nga ne b'amongo batwalibwa okwaza amaka gali amalala ag'entinda ng'abantu basimbye olukalala basimbye layini bagamba ababbi omubbi eyeyeye oba ontegedde onyusa otya obwakabaka bwo bwe weekuriyetingiddewo abantu buli lunaku baba baagala bayogera ebigambo naye ekizibu luli wabaddewo obugombo obutugoba w'emisinde walina ke basooka kati tebawulira bantu kye baba bagamba naye kati obugombe tebukyavuga omanye akagombo ako we kasirika kaba kasirise kati abantu balina opportunity okujja okugamba bulijjo bye bakulowooleza abantu sebo bakwogerako eyo nga gwe tomanyi ennyumba agizimbye gwe bukuleekaanira kati olaba bye bagamba naye kati amaloboozi gavaayo bulungi ebintu abantu bano bye bafuna bonna era waliwo embanvuga obugombe ne buvuga nengamba kati oyinza olowooza oyo ayanguwa kutaasa ggwanga kumba agenda kubba libbe olumu nnemmerayo ntaakirizeeko eggwanga lyange eddakiika ze banalibbiramu zikendeereko omuyayo wakubira akagombe n'olemerayo k'eddakiika waakiri 3 oba oyambye okulwanirira ku ggwanga lyo eddakiika ezo 3 kuba abakutuukayo in time eyandibbye obuwumbi 10 obudde bumusalako nabbayo kalenga 8 nobanga olwaniridde otyo eggwanga lyo senga ffena tukola tutyo tuyinza omutaasa n'abaliriza nga bbye kitundu kyakagombe so kakati ndowooza obugombe ke busiriseemu tuwulireko ku maloboozi g'abantu boogera ki tuwulizeeko ku maloboozi g'abantu boogera ki omusajja bamwita Charles Onyango Boy alina akantu kayita here to the ground gwoteekako ku kutu n'owulira ground egamba ki oteekako ku kutu wansi n'owulira ground egamba ki kati woovuga wooyita obugombe tebukyakuwerekera naye booyitamu bagamba ki nze nno ndowooza omukulembeze omutuufu mu kifo ky'okuhayalinga abanaakukuuma wandibadde nga ohayalinga bagenda kukola risaaki wansi abantu banjogerako ki n'akuleetera risaaki eyo nga takulimbye era bw'olaba akuleetera risaaki yo ng'egamba birungi byereere muteekeko mbega omulala
naye amukoleko research alabe research ye agikola atya era asinziira ku ki oba okitegeera bwe munaakola ebintu ebyo kijja bayamba okubeera nga muzuukuka ne mulekera okubeera nga mutulugunya abantu kya buswavu nnyo okubeera nga nze ntambuza n'ebigere nga sina muntu annangira bubbi sina muntu annangira nti oba bwenzi sina muntu annangira kintu kyonna neggwe bakulangira obubbi abantu azuukuka buli lunaku kugenda kubba naye n'okugoba kasente bagumunyira like ebibokisi bye twasanze bye basanze eyo wansi abadde agenda zikozesa ddi like buli lunaku olina chance ebba buli lunaku okungu bayinagambo nyuka buli lunaku nyuka n'omunyago naye ate n'omunyago togugabaako agukwekwa wakiri guvunde babakwate kubanga nze kyenategeddeko wabadde yabadde ani yagambye nti kale newankubadde Amongo bamukutte naye abantu ababbye Uganda eno for 40 years ngagamba nti Amongo yabbye for 6 years naye olaba mugagga bwatyo olwo ate abazibaddemu for 40 years bwate bagagga kwenkanawa abantu najja kugamba nti oba oli awo abamu bawulidde ennugu nti babadde bagezaako okubba nga tebabba nnyo babba bakekkereza ono najja nabba n'abayita gwe bagamba atusinga atya kuba tukize tugaane emmotoka Rolls Royce yabizadde oba oli awo yabadde trigger mujjukira oba sijjukira mwaka gwali mwaka ki but nalaba Joel Senyonyi laba agikomezaawo story nga bagamba mama Bukedia radio ino ya mukyala Amongo yebi Bukedia yakwata tenda ya kubeera nga yakola ebirango bya parliament nebeera nga esasulwa bilioni 3.5 kati omusajja n'abuuza Joel Senyonyi nti baani be babidinga nabo bano ne bawangula tenda kuba ogwo omulimu gubeera gwa government balina okubidinga omulimu gwonna gwe balina okubidinga ono n'asinga kati waliwo n'okunoonyereza era okulaga nga balaga nti omukyalo ono yali ku ruutinga nakibagambyeko ne luli emisana nti waliwo abantu nga bwolaba bagamba Kale Kaihura waliwo omukulu wa Mama Mbabazi ndi bali mu bifo byabwe they tried as much as possible okuli ku ruutinga abantu abenjawulo nakugambyeko nti omukyalo ono alina abalamuzi be yali ku ruutinga n'abalala kati ku parliament okakigambibwa mbu yali ku ruutinga abakozi 5 bonna nga bakolera ye abakozi 5 nga bali ku parliament ne bonna nga bali ku ye manya abakozi 5 umusimbi parliament gwesa omune waba amujjako 5% omwezi guwe kituufu nti ne wagamba ngenda kuwa omulimu ne buli musaala gwo bwe gujja nina 5% golozo omukyalo yabeera ali mu sente meka kubanga ku parliament togenda kusanga omuntu akolera kakadde buli akola omulimu ne wabakirina ne bwabaani atandikira mu bukadde kitegeeza omukyalo ono yeetooloola buli kimu yabala n'abala baba kumwongera kisanja kino nga bwe yagamba nti 231 abadde agenda kuwummula abadde zakulya olidde abadde agimaze bulungi nnyo retirement package abadde tagyetaaga era gavumenti esigala ekulabirira paka lwolifa kati abadde aterekeraki simanyi ayina abaana be simanyi mpulira naalo manyiko babiri ayina abalongo abalongo tubaveeko ne bagamba ayinawo abaana abakulu bagamba mbu ayinawo abaana abakulu ate byatandise okutambula nga biragamu abakulu mbu ate baali booli omugenzi galanga kati ebitegereka biri awo ebyo tebitegerekeka naye tutuukeyo abaana abakulu baani so kati mu mbeera eyo tufeeyo nnyo nga tukola emirimu kuba kati gwemanyi abakozi 5 abo ngo bajjako 5% obanga alina n'okusalawo n'agamba kiwato abali mu big money abali mu sente ez'amaanyi nno ddala zotagenda kuyisaamu maaso nti oba simanya ki oba ki eyo gibayise Uganda nti buli abba nnyo noli bwalaba nga waliwo abbyeko okumusinga oba oli awo agamba ono nga nsinzeeka nkizeeko nedda
ate mpozi mawulire amalala poliisi olunaku olwajjo yasiibye eri mu kugogola Kyambogo awo olunaku luguudo wasimba emmotoka ezitundibwa mu bonds ebasiibye mpozi ate basiibye bali mu kwandaaza ne bagobawo wonna wonna atandikira wonna nga bumanyi Nakawa Bbanda Kyambogo awo wonna wonna babaddewo bondi ezitunda emmotoka baagala zive ku makubo nga bano nno kino kikoleddwa nga kuliko mpozi ate ne bannaffe abakwasaganya ebyenguudo Ministry ya Transport and Works Ministry of Works and Transport bagamba nti bagenda kwongerayo ensalosalo enguudo baagala zigaziya naye ate bondi zino zibadde ziri mu reserves z'enguudo ziri mu reserves z'enguudo endala ziri mu gundi water reserves n'ebirala nga bamanyi nti basenda ekisenyi ne bateekawo bondi zaabwe so abantu abaddukanya bondi zino mwana tu bali mu kumaziga babagambye kino ekisanja teri kwebaka teri corruption teri ki okitegeera byonna tebiriiyo so businesses ndowooza guno omwaka ne kino ekisanja zitandise ziri mu kuyiikayiika ziri mu kuyiikayiika bizinesi eno y'emmotoka erimu abayindi erimu abapakistani erimu mpozi ate n'abaana Uganda erimu n'abaana Uganda newankubadde abayindi n'abapakistani bazitegeera nnyo okusinga abaana Uganda nti ekyokubiri ate bo balina access nene nnyo okufuna emmotoka eri okuva e Japan n'okuva mu mawanga ga Buyindi ne baziriita eno ne babeera nga ate bolyawo baziguza abantu n'ekirala kakapito bo bakalina naye jjukira wabadde wabazipaakinga ku kkuba awo ne kiyitirira ng'otuukaawo olusi jamu n'akwata naye nga takutte nti oba ki naye nga mmotoka ezifuluma ezipaakinze mu mabbali w'oluguudo n'ebirala byebiriwo kale business wise ab'ebondi nabo kati batandise okukaba manyi bagamba the rich also cry n'abagagga nabo bakola ki bakaaba mu kaseera nabo bakole ki bakaabe mu koggwa ate maama kaseera abatembeyi bakaaba ab'obuyumba ne bakaaba kati n'aba naffe ab'emmotoka abatunda businesses ennene nabo batandise okubeera mpozi obuulyawo nga bakaabako www.kmlfm.com koli program music box tukyatambula bulungi nnyo olunaku olwajjo mpozi ate mukulu Ian Kyeyune yalayidde mpozi ate era bw'atyo n'akwasibwa woofiisi mu butongole abaddeyo nno Bwanika Matiya yamukwasiza woofiisi olunaku olwajjo n'amwebaza n'amugamba webale kubeera musajja omuvumu ate era omukozi n'owaayo woofiisi nga tewaliwo okugaana wadde okukola kutya n'agamba ajja kumulabirako byalese akoze agenda kubeera ng'abitereeza ng'abyongerezako ebyo byakoze n'okubeera ng'amwebuuzaako ku magezi ag'enjawulo gonna basobole okusigala nga bakola ki nga batambuza Wakiso district Ian Kyeyune ono yaliko ebisanja bibiri era nga yekiyamaani wa Wakiso okwo n'akomawo bukomi yakomyewo ekyamujja mu kalulu ebiseera biri bamuyiira ettaka n'abeera mpozi obuulyawo nga avaamu n'asooka n'awummula okulayira nno kuno kwabaddemu ne katemba omulala mwalimu oluvannyuma lw'okubeera waliwo kansala waliwo Sisiri yawangula yabadde yakamala okulayira ne wabaawo ate omulala eyazze n'agamba nti oyo alayidde naye nze nalina okubeera omutuufu ne bakaanamu kaawo 30 sekendi naye okukakala nabyo ne biggwa ne bigenda ebyo bya Uganda obimanyi tebalemezaamu nnyo nti ate simanya ki ate tebalemezaamu era bw'olaba balemezaamu manya waliwo ekikyamu ekikola ki ekitambula ekigenda mu maaso abo tubayozaayoza abalayidde ndabye ne leader of opposition Joel Ssenyonyi naye yawaddeyo byonna byabadde akozesa nga leader of opposition n'akubiriza ne banne abali ku bukiiko bwa commissions simanyi buno bwa paaka buno bwaki n'abagamba muzeeyo ebintu by'abantu essaawa zino tetulina sipiika paka ngenda kuza omwezi 25 lwe bagenda okulonda sipiika wa palamenti then tulyoke tufune baloopu n'abalala b'obukiiko n'ebirala essaawa zino tetulina awo akulira kakiiko konna tetulina sipiika wa palamenti tetulina ki oba okitegeera bw'atyo naye ebibi yabizzizaayo era naye obugombe yabuvuddemu
bino badde bagamba wa kati atambula bibye atambula bibye awe wali ebitiibwa naawe bwabanga wale abadde avugako ku gavumenti amafuta ga parliament kati ke kaseera avugeko kugensawo ye buli omu nga obadde olina ekifo kyoliko ekyobuvunaanyizibwa waayo entebe oba ntegedde waayo entebe oleme kufuna bizibu giweeyo mu kweyagalira okwekitalo ennyo abantu bakutendereze nti omusajja munnange yakkiriza n'awaayo entebe newankubadde entebe emu si nnyangu yakuwaayo bannange singa zonna entebe zaali ziweebwayo ba Uganda singa tuliwa obuvuyo bwe tulimu obaoliawo tebwandibaddewo nnyo obuvuyo bwe tulimu tebwandibaddewo nnyo naye maama entebe ya pulezidenti yo teweebwayo endala zonna ziweebwayo ebisanja bijja ne bigenda ne bikola bitya ndowooza mu kukyusa obukulembeze buno obaoliawo twandibadde tuditaminingiramu ne performances z'abantu n'omanya nti ono tumujajinze n'ekibiina kye baperforminze bwe bati awo tetubazza then ono ekibiina kye tukizze kubanga candidate waabwe yaperforminga bulungi sobola omuwaayo omwaganyo ogwokubiri n'ekibiina netukyongerayo omwaganyo omulala abooliawo bandibadde bagamba nti for the good of the party temweyisa bubi nga bwola Magufuli nti Magufuli yakola mu kukola n'omukyala n'amulekawo n'akola newankubadde nga ate yatuuka ekiseera n'abeera nga opposition agiyisa bubi naye ndowooza bibeerawo mu buyinza obwa Africa opposition okubeera nga eva yeetwalibwanga oba ekitagasa naye nga ate mu mateeka bakkiriza ebeerewo naye obaoliawo ne mu mateeka era baali basobola ogijja ne bagamba tetulina opposition tutambulire mu baasi tutambulire mu ambuleera nga bwe byali edda naye the moment you accepted okubeera nga mubizza bingi byakyusa buli kimu tubakubiriza abaka ba palamenti abajja mukolere abantu mwamaze okulayira kasita mumala okulonda sipiika wammwe n'obukiiko obulala mutandike okubeera nga mukolera abantu bwe mutakolere bantu abantu bajja bakubira enduulu abantu bajja basekerera abantu bajja teekawo embeera yonna yonna at least mufuneko ku pain ku mutima nze nalaba oyo omusajja simayansi bambi bikyoze biti oyo ayina pain y'akalulu okumukuba ate nga si ye yekka abasinga omanye ebintu ebyo tebimanyirika tukize tugaane pain y'ekintu nga kikujiddwako tukize tugaane esigala pain lwaki take an example waliwo olina agamba nzeera love ten malaamu bancha wanga ngenda maaso yes olinza okuba nga gwe omutima gwo guwona mangu nga ya advantage joina but at least ne bwebera wiiki emu you feel that gap nti omuntu gwe mbadde naye taliwo yanvuddeko bayankyaye gap eyo gisigaza nga ogifiiringa kati nawe omubaka wa parliament wamu naye afuze nga abadde alina privileges zaafuna alina wanywa amafuta ag'obwereere alina airtime gwafuna ow'obwereere alina ensako gyafuna naye kanga ku akawunti nga kuliko ssente za kino nakiri nakini bwaba tagenze eyo bw'ava mu parliament bimuluma bw'ava mu buyinza obwo bimuluma okujjako abo be bawaayo ekikubagizo nga bw'olaba basipiika abo nti kakati engeri gyali nti abadde speaker abadde vice asigale nga afunayo omusaala era abeerako n'ekikubagizo ekyo but privilege y'okuvugira mu bugombe okutambulira mu bugombe n'ebirala abatakyagirina abatakyasobola kukuba nnyo simu kuwa biragiro kola bwoti oba bwoti kati tubeere mu buyinza nga tukimanyi nti ekyo essaawa yonna kijja ate mpozi olunaku olwajjo bwe bwazibidde nga pulezidenti w'eggwanga latu Uganda yakalayira His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ate mpozi yamaze okulangirira n'agamba nti olunaku lw'okulamaga e Namugongo lwongezeddwayo bakyalusazizaamu okulamaga okubadde kugenda okwerawo ng'ennaku z'omwezi 6 kwongezeddwayo okutuusa further notice nga kigambibwa nti waliwo outbreak ya Ebola mu nsi ezitwetoolodde nga Congo
Congo waliyo Ebola. Kati jukira okulamaga kuno abantu bava mu Tanzania, bava e Rwanda, bava e Congo, bava e Kenya n'ensi ezitwetoolodde ne bayingira mu ggwanga lyattu Uganda ne bajja. Kati abantu abo nga tolina bwogenda bakkiriza kuyingira muno ng'ate balina tosobola kubasunsulamu bonna. Ffe nga ggwanga lyattu Uganda tubadde tetunafuna that outbreak. Temu quoting we president. Ffe ministro y'ebyobulamu tennalangirira nti oba oliawo tulina Ebola mu ggwanga lyattu. Wabula baneiba bo bakola ki? Balina naddala Congo ebodalinga ne Sudan. Ng'era bw'oba otunuddemu Congo era still ebodalinga ne Rwanda. Nti awo wonna waliwo connection then balina okubodalinga naffe. Newankubadde abamu bagamba nti oba oliawo bandibadde tebaddira kale okulamaga ffe within nga bannansi kwandibadde kubeerayo wabula ne bagaana buganyi bantu bava bweru wa Uganda okuyingira. Naye ng'obalaba nayo kijja bakosa nti olw'ensonga okulamaga kuno abantu tebakoma bukomi kulamaga naye oluusi ne economy ya Uganda erina weekola ki? Weefuniramu nti gavumenti ya Uganda efunamu bana abajja ku nsonga z'amafuta ebikozesebwa ebya bulijjo gavumenti ebeefunamu mu balambuzi bano. Tulabye ekiggwa ky'abaprotestante bo bakyagenda mu maaso n'enteekateeka newankubadde President Museveni ye yatadde ekiragiro nti kusaziddwamu ne bo bakulaga bakyagenda mu maaso. Maybe wanaabaayo okusaba okwenjawulo okw'abatono. Wanaabayo okusaba okwenjawulo okw'abatono. Endwadde zino bwe zibalukawo zikosa bangi nti kati abalambuzi ziba affectinze but temwebeera. Tomanya n'ab'ebivulu balinza okugamba nti temuddamu kukola mulindeeko. Awo wonna emirimu kwegamba ekino ekisanja baaba kijjudde sinema njereere. Kino ekisanja kijjudde sinema njereere. Kuba yakwatira ku ndongo era batukoze bubi nnyo. Endongo eno yasanyalala okumala emyaka 3-4 paka na kati teddanga ngulu. Kati bwe bagyongeramu lockdown ya Ebola. Luli yali COVID. Kati Ebola. Baba. Kiba kigenze wala nnyo nedda. Bagamba Mother's Day commemoration, a cleaning company says worker will continue pending further guidelines. President Museveni suspended the jail main outbreak concerns in this. Kale nakugambye bye bikujuko aketala kokubeera nga batereeza kukyagenda mu maaso like companies zino ezirongoosa ezisiga langi n'ebirala byonna bo bagamba bakyagenda mu maaso olw'omulimu gwe bagenda okukola. Tomanya president alinza okukyusaamu mu kiragiro kye n'agamba nti okusinza ku byetulabye bagende mu maaso naki n'olunaku olwo olw'okubeera nga oba oliawo omuntu agenda alamage naye nga kyoba omanya president akyakiyimiriza temukyesunga nnyo nti okulamaga kunaabaayo oba ontegedde. Kati abajulizi ekaseera ndowooza abajulizi bateekewo embeera kubanga sigenda kubeera mpozi nga ate ensukka wano eno mbagaliza munjagaliza mbere bulungi mweraba.